Weewaawo mbaaniriza nnyo ekyo kino kyolwayo ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa December omwaka 2020. It is a special night, a special day, nsonga ya sekukulu mazaalibwa ga Yesu Kristo omwana wa Katonda yekka gwe yatuwa okubeera nga alokola ensi eno. Zikiriza nti bangi nnyo abagenzeko masinzizo bulijjo abatagendayo ever since we started this year. However, bingi nnyo ebibaddewo, yes, lockdown we yajja amasinzizo gaali maggale, so zikiriza nti okuwaawukanako ku nnaku endala nga bwe zibadde omuli Easter, omuli Idi, Fitr, saako n'ebikujjuko ebirala, Christmas ndowooza yeyawukanyeeko yokka mu bikujjuko bikuzibwa buli mwaka okubeera nga at least wabaddewo okukuŋŋaana okutonotono, though amidst the restrictions bantu bibiri bokka mu masinzizo. But well, omwana kituufu azaaliddwa ne tugenda kubeera nga twekubamu tooki buli lunaku bwe ruti ndeeta abantu namwe kennyini okuwulira eddoboozi lyammwe okwongera okutegeera omwana w'omutonzi asobola kuzaalibwa atya mu mitima gyaffe ssaako ne mu mwoyo okwawukanako mu mibiri. Omwaka guno nno gubaddemu ebisoomooza bingi ate era nga tukyagenda mu maaso muli ekimbe ekya COVID-19, bingi nnyo bikyuse, norms ze tubaddeko kaakati ez'okwekwata mu ngalo, ez'okubeera nga twewa obufumita oba hugs n'ebintu ebirala biyitirivu nnyo bizze bikyuka. Ye Christmas nno nga ntegeere yinza okubeera nga esookedde ddala waliwo obukwakulizo n'abantu obutajaguza nnyo oba kubinuka nga bwe kyali oba bwe kizze kibeera, abantu okubeera mu mabaala, okubeera nga n'essaawa eno kaakati bakyabinuka, kiyinza okubeera nga omulundi guno kyanjawulo nnyo. Nze Moses Wamala. Omulamwa gw'olwaliro twagala okutegeera okuzaalibwa kwa Yesu Kristo wakati wa ssenyiga omukambwe COVID-19 saako n'akalulu akaleega bikya akazze kabeerawo mu campaigns n'ebirala byonna. Bannabyabufuzi basobola batya okukyusa embeera saako ne Yesu Kristo okuzaalibwa mu bannabyabufuzi bennyini saako n'eggwanga lyattu Uganda. Ku mikutu egitali gimu Delta TV kweri, Facebook, Twitter, Instagram saako ne YouTube, mikutu gyonna Delta TV tukole kyojja okubeera nga okozesa. Mu studio zinegattiddwako Musumba Moses Solomon Male, buli lwa Christmas ntera okubeera naye nga tukuba tooki mu bigenda maaso mu ggwanga okusinga ddala ebyemyoyo ebya Christmas saako ne muganda Grace Bukenya mu nsonga nnyo za byakwerinda oyo zasinga okubeeramu. Katandikirewo Musumba sokola museku bakulaba ssebo tugende mu maaso. Abatulaba ku Delta TV yebale bayinzisa, yebale basobozesa okusomoza kungi, manyi bangi mumazeeko muyise mu lunaku luno nga ekyali kitibwa akanyama oba ettooke eryali lijja ku mmeeza terizze, bangi mwasubiranga engoye temuzambadde. Expectations zaali nnyingi nnyo, zaalinga nnyingi nnyo, era ennaku ziri enkadde zonna Christmas ezizibaawo nkakasa nti eneeyawuse ziri zonna. Era njagala okusooka okukola appeal. Waliwo omwami yankubidde essimu n'aŋŋamba nti mukyala we yasazeewo agende kubanga one teyasobodde kuleeta byakulya waka, n'agamba nti nze okubeera wano musajja banno baleese ne Christmas ne tutabaako nake tulya, kale no ziri endala kale. Christmas is not a very special day. Mwe mulufuula special. Buli lunaku luba n'enjawulo yaalyo era buli lunaku lubeera unique. Abalowooza nti Christmas lulina kuba lwa njawulo kankabateme. Yesu Kristo tazaalibwanga nga 25 Desemba. Nkiddamu nga 25 Desemba etujaganya ne tubuuka simanyi ng'ensejjere nti Yesu Kristo azaalibwa ku lunaku tazaalibwangako. N'olwekyo luleme kuba lunaku ate lutwawula. Mukyalo obadde awaka beera understanding. Bw'eba ennyama tezze, tofunye lugoye, tofunye kyobadde oyagala, omwami tomuteeka ku ccupa, tagenda kubba, tagenda kutta. Nkwegayiridde era nkusaba olunaku luno luleme kuba nti ye reason lwaki mwawukana, kubanga ndabye nga bangi nnyo bali mu matega ne mukwano gwange omulala naye yankubidde n'aŋŋamba nti Musumba manyi ekiriwo nti omukyala ayombye
ku lunaku luno era ne tutalyako bulungi kati balidde muwogo n'ebijanjaalo. Kati n'abuuza lwaki balya muwogo n'ebijanjaalo. Okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kuyinza okuleeta ennyama, kuyinza okuleeta ettooke ku mmeeza oba kirala ekirireeta. Anyway, mbalamusizza nnyo, mbaagala nnyo, kyobulaba mbabuulira amazima. Yesu yagamba bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe. Bwe kibanga olwaleero ensi yonna ejjukira oba ejjaganya olw'amazaalibwa ga Yesu Kristo, then mbasaba mwagale nnyo amazima, kubanga ye nannyini lunaku yagamba ti amazima Nkwaniriza nnyo Musumba Moses Solomon Male. Tugenda kubeera nga tutunira ensonga ezeekuusa ku by'eddiini saako n'okwongera okutegeera how the Christ can be born within our souls and hearts. Kintu kikulu nnyo amidst the COVID-19 plus the 2021 elections. So tujja kubeera nga tubitunulamu okulaba akaleega biki akaliwo omwana w'omutonzi asobola atya okuzaalibwa muffe. Mukwano gwe Grace Bukenya lamusa kuba kulaba nkwaniriza nnyo ssebo. Bannaffe mwenna bannayuganda abali ku TV n'eggwanga Dota TV nsanyuse nnyo ate era mbeebaza ne Mukama okubatuusa ku lunaku olwaleero. Nsaasira bonna abafiiriddwako abantu baabwe, famire ya muganda waffe yingini ya Mulowooza, famire ya Jinkanji awe Mutundu Ekisigula. Mukama yatuwa era yatujjako naye bannayuganda tunabagenda wala bannange ekirwadde weekiri, si ndwadde ya Museveni, si ndwadde ya neighbor, ne olumbe weeruli. Mwekuume okulaba nti ate temubeeranga bannaffe abo abatugenzeeko, naye nga mu byonna nsanyuse nnyo okulaba nti olwaleero mukyassa omukka era nga tuli ffenna wano ku Dota TV. Weewaawo producer ntegeeza nti mask ojja kuba ogijjako olw'ensonga ya social distance okubeera nga sound yakufuna bunnyo mukwano gwa Grace Bukenya. So tugenda kubeera nga tutandikira ku nsonga eyo oluvannyuma lw'obulango okwongera okutegeera ensonga oba okutandika ddala ku mulamwa engeri omwana w'omutonzi gy'asobola okuzaalibwa mu mitima gy'abantu saako n'emyoyo gyaffe okusingira ddala mu kaseera kano ke tulimu COVID-19 saako n'akaleega biki akaleeteddwawo campaigns oba kakuyege saako n'akalulu ka 2021. Katutandikirawo tovaawo. Wow, program esibiri okyayinange Moses Wamala mbaaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri. Musumba Moses Solomon Male saako ne muganda Grace Bukenya. Ensonga ze tugenda okutunulirako ekyo kino ekyolwaleero okwefumiitiriza okwekubamu tooki. Yes, tukiriza omwaka gubaddemu ebisoomooza bingi era COVID-19 atwadde ebyokuyiga lessons saako n'okwongera okwekubamu tooki. We tuli wano nga tusigaze ennaku 6 zokka okubeera nga tumalako mwaka 2020 ate era just weeks 3 okubeera nga tugenda mu kalulu ka bonna. Kikulu nnyo okwekubamu tooki n'okutegeera not just celebrating Christmas oba okuza amazaalibwa gwa Yesu Kristo, naye okwongera okutegeera how Jesus can be born into our hearts and souls. Kantandike Musumba Moses Solomon Male. Nsonga nkulu nnyo gyogeddeko nti abantu bajaguza nnyo ne babinuka amasajjere nga bwe kiza kibeera emyaka gyonna ne beerabira nti ddala kituufu olw'okuwekubamu tooki n'okwefumiitiriza. Christmas okusookera ddala ey'omwaka guno etegeeza ki gyo oba yanditegeezezza ki eri bannayuganda bonna we tuli mu kalulu saako n'ekimbe kya COVID-19? Neyanziza nnyo bwe tuba twagala okutegeera tulina okutegeera background kyekyaleeta Yesu Kristo mu nsi. Weewaawo Yesu Kristo we yajjira mu nsi biki ebyali biriwo? Ekisooka ng'obufere buli mu ziyeekaalu tobumalangawo. Ekyokubiri ng'ebikolobero ebikolebwa Katonda yekka yakola ki? Yabimanyi. Nga kye tuyita indifference eri mu bantu teyogerwako mpitirivu obungi nga ne bannaddiini baggwamu ensa tebalowooza ku muntu wa bulijjo beefaako bokka. Era bw'olaba ebintu ebimu ebyakolebwa nga Yesu Kristo azze bwe mba mbikubuulira ekisooka bwe yayingira yeekaalu mu Mateyo essuula ya 21 yakwata kibooko n'akuba baali bawanyisizaamu ffeeza n'abagamba kyawandiikibwa ennyumba ya kitange eneebeeranga nnyumba ya kusinzibwamu mwe mugifudde empuku yaki y'abanyazi. Nga talaba bo kye baalowoozangako be bantu okujja babaggyemu ssente babatunza amayuba babatunza ki babasuubiza emikisa babatunza empewo. Christ awajjira era ekiseera we yajjira
nga abantu ekisa kye balina tekiriiwo. Kyobalaba yatugerera akagero ka Good Samaritan kyomusajja yagwa mu batemu. Kabona yabwebalama, kabona yo yabulira ebyekisa nga bwe mulabye Bishop bw'abadde ayogera bannange twekube mu kifuba twagale tugabe n'ebirala. Oyo ye kabona. Owokubiri yamwebalama ye Muleevi. Omuleevi yasoloza ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. N'aba nti akola kye tuyita redistribution, awa abantu nga buli omu bwakola kye bweyetaaga, nga bwe twakiraba mu kanisa eyasooka nga abakkiriza baalina emmeemeemu nga batunda ebyabwe ne babireeta ne bateeka ku bigere by'abatume. So kabona naye yeebala mu musajja ono agudde mu kimu batemu. Eyamwaniriza n'amuyamba ye Musamaliya eyali nowhere near to the Jew. Bwe yamulaba nga agudde mu batemu bali bonna bamwebalamye, n'ajja n'afukamira waali n'amusitulawo n'anyiga ebiwundu bye n'amusitula n'amutwala mu loogi. N'abagamba nti omuntu ono muleese mumulabirire mumujjanjabe, sente zendese bwe ziba tezimala ndisasula bbiri yonna yonna gye mulaba mukoze ekimu musipenizeeko. Indifference eyaliwo era Yesu yagyogerako era n'agivumirira. Ekirala ekyaliwo bw'otunuulira Yesu Kristo we yajjira ng'abakulu mu gavumenti baliisa abantu ababulijjo akakanja. Kyova olaba ne Yokaana Omubatiza bwe yavaayo okwogera ku kabaka bye yali akola, yeddiza omukazi omulala. Yokaana Omubatiza sebo baapanga ne bamuggyako ki omutwe, oyo yali kabaka. Kakati bw'ogenda okutunula abaana baali tebakyawulira bakadde baabwe. Ojjukira story ya prodigal son. Yes. Omwana eyajeema n'ava waka ng'atuuze byonna byonna n'agenda n'asaasaanya ebintu bye. Yagenda mu betting gwe tulaba olwaleero, mu gambling, okutuusa sente zonna lwe zaamuggwako ne bamalaaya nabo abaguze. Naye ng'atuuse ku kisenge n'agamba nti naye abaddu bameka abali ewa kitange abalya ne bakkuta, nze ndi wano nfe enjala neegomba okulya ebikuta by'embizzi. N'agamba naagolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mugamba nti taata nsonyiwa sikyasaana kuyitibwa ki mwana wo, fuula ng'omu ku baddu bo ab'empeera. Mulaba setting Yesu Kristo mwe yajjira. Abaana tebakyawulira bakadde baabwe, amaka gatabuse, abakazi bakola gwa kwetunda nga bamalaaya. Era ojjukira n'omu ku bakazi Yesu eyamusanga mu luzzi ku luzzi, ojjukira ndi omukyalo oyo baali bagenda kumutta ne bamugamba, yababuuza aziza musango ki nti ayenze, n'ababuuza nti ye gwayenze naye aluwa, ti amateeka gatulagira kumutta naye tujja muleeta naye taliiwo. Yesu Kristo n'afukamira wansi n'asitama n'atandika okuwandiika, male ku lunaku luno wakola bwoti, Bukenya ku lunaku luno wakola bwoti, Wamala ku lunaku luno wakola bwoti, olinayo noono wano. Bona ne bakumbulukuka ne bakola ki ne bagenda. N'amubuuza omukazi ti wange baliwo babadde bakuvunaana, nti mukama wange bonna bagenze, koye kale sijja kukuvunaana naye tokolanga kito kiddangamu. So tulaba ensi Yesu mwe yajja bwe yali efaanana. Si ekyo kyokka, bw'osoma Mateyo essuula ya 23 ekulaga ebivundu ebyali mu nsi. Era kyobulaba Yesu Kristo mu ssuula eyo yavumirira bakabona. Ebimu ku bye yabagamba, zibasanze Abafalisaayo bannanfuusi, mutabaala amawanga mukyuseeyo omuntu ogwo, ne bwe mumala okumukyusa ne mumufuula twice as much asaanidde Geyeena okusingamu. N'abagamba zibasanze Abafalisaayo bannanfuusi, mulinga amalaalo kunguluganyirira ne munda gajjudde ngumbagumba zaki z'abafu. N'atakomaawo n'abagamba mu 13:14 zibasanze Abafalisaayo bannanfuusi, muli ennyumba z'abannamwandu nga mwefuula ababasabira essaala empanvu ennyo. Mukama wagamba omukyalo ono mw'omukisa ne mutuyana n'okutuyana. Yesu ebyo byonna yakola ki? Yabyogerako. Where are we today? Yesu bwe yajja yakaabira Yerusaalemi n'aga Yerusaalemi, Yerusaalemi, singa ebyamagero ebikoleddwa mu masekkati gammwe n'ebigambo bye muwulidde bajjajjammwe ab'e Sodomu ne Gomora baabiwulira tebandizikiridde. Naye raba mmwe kye mukola ekiri waasi, mulowooza ki ekinaatuukawo?
Sodomu ne Gomora tebaafuna mukisa kubuulirwa ne bazikirira. Olwaleero tufunye omukisa ogubabuulira ku bisiyaga naye bikudde ejjembe. Bw'otunira olwaleero ebikolobero ebigenda mu maaso ng'ate ababikola mwattu bayingira ziyeekaalu boogera ku Yesu bakuza olunaku lw'amazaalibwa probably baasaze ente bagabule abantu baabwe, baaguze engoye empya, bayingidde amayumba gaabwe, bakoze buli kirungi kyonna bagabye n'okugaba. Naye bw'otunulira obukyafu obuli mu bantu ba leero, indifference kwe kuba nti kyokola tulumira omulala tomufaako oba alumwa oba alumwe. Kansokere ku bannaddiini, twali wano ne ŋŋamba tetwetaaga kalulu mu kiseera kino. Ekisooka tulina obuzibu, sente tewali. Gavumenti sente zegenda okwonoona mu kalulu singa ezikwata n'eziteeka mu bintu ebiyinza okuyamba abantu mu kiseera kino ng'abantu bali ku kisenge. Ekyokubiri ne mbagamba nti mu kiseera kino emirimu gy'abantu mingi nnyo gifudde. Abantu beetaaga abayamba. Bannaddiini bonna baasirika kye. Pulezidenti agamba akalulu kabeerewo, ne bano beejaga akalulu kabeerewo, nabo ne bakola bajeti yaabwe. Tinaffe tugenda kukola zi debate zaffe tugenda zikola, ba presidential candidates bakole ki. Naye mbagamba nti ekyo kikyamu. Temuyinza mu kiseera kino kukuŋŋaanya abantu nga tuli mu covid baalema ne batandika n'okusaba babate bateekeka debates basaba babate. Wetwogerera kiki? Nabadde ne mulirawana wange Sheikh Lukeberwa n'angamba nti abasiraamu batondoka ekibatta 1 basalira ku musalo gwe gumu, we babadde nga basalira ku musalo gwe gumu. Oli agenzeeko ku makya n'asalirako wakawuka n'akalekako, azze ku mukaaga ne kamunaaba, ow'eku 11 ne kamunaaba, ow'ebbiri ez'ekiro ne kamunaaba, n'enkya ssaawa 8 buli agendako kamufuna. Bagenza okuzuukuka nga bangi batondoka ate bannyo tebakola kiteboogera. Musumba sinayagala nnyo tugende mu nsonga ze kuba tugenda kutuukawo kyenisingidde ddala okusooka okwagala midis covid-19 n'akalulu Christmas yalu netegeeza ki gye tuva. Very good. Awo winkyali tugenda kutambula mpola. Kakati bw'ogenda okutunula ebyaliwo then nga Yesu Kristo ajja, Katonda n'alaba nga waliwo obugwenyufu, waliwo obwononefu, waliwo indifference, waliwo inhumanity, waliwo lack of love, n'agamba ntumaani. Yesu n'agamba nze kankole ki kaŋŋende. Yesu ajja mu nsi ng'eyo ye background, era embeera bweti bwekola ki bwefaanana. Bw'ajja mu nsi yazaalibwa in a very humble way. Teyazaalibwa mu lubiri, yazaalibwa mu kiraalo. Teyazaalibwa mu famire yeeraga, yazaalibwa mu famire enyoomebwa. Era tumulaba nti bwe yakula, ng'agenda akula yayiga emirimu gy'oku nsi n'atandika n'okubajja nga kitaawe bwe yali akola ki abajja Yusufu. Era tulaba nti yali mwetoowaze ng'era arespectinga ne maama we, arespectinga ne taata we, wadde Joseph ate si yali taata we ddala kubanga tumanyi nti yali born of virgin birth. Joseph yali father figure mu bulamu bwe nti ono ye taata gwendabako naye nga actually taata we ate yaani ye Katonda. Now tulaba nga Yesu Kristo yalina obwetoowaze ate Yesu Kristo yalina omutima ogwagala okuyiga. So mbufunze Musumba. Kakati bw'ogenda okutunulira olwaleero ng'ebintu bikyufu. Olwaleero tukuza lunaku, ate ng'olunaku olwo lwe tukuza Yesu Kristo tazaalibwangako. Olunaku lugenda okutandika Emperor Constantine kuba yali amaze okufuuka Christian. Oyo yagezaako ennyo n'aga naye tukuze lunaku ki okujjukira amazaalibwa. Waaliwo olunaku lwa 25 Desemba. Olunaku olwo nga basinzizaako Katonda w'enjuba. Actually nga baluyita the birthday of unconquered sun. Die natalis solis invicti. Jolunaku olwo ne bagamba tuteeke ku luno. Lwaki tuteeka ku luno? Ekisooka abantu bangi tujja bafuna. Olwo lunaku baasalanga ente. Ekisooka yali season nga winter etuuse ng'ebisolo bingi nnyo biyinza okufa winter n'olwekyo bannyini byo baabitundanga ng'ennyama ejja kuba ya layisi.
baakamulanga omwenge mu Europe Roma okuva January kati kuba omwaka gugwako omwenge balina okukola okugutunda era nga gubeera gwa Aleese kati ne baddira olunaku luno lwa 25 lwali olw'abakafiiri ne balubatiza ne balwambaza obukristaayo oba Christianity baali basuubira nti bagenda kusika bantu bali banan Christians nabo bakufuke ba Christians kyalinga ekikola over the years tugenza okulaba nga actually abakafiiri bawamba olunaku fe abasalawo tulugendemu tulukuze twamaliriza tugenze n'ebinyumbi byaki by'abakafiiri olwaleero njagala mulabe ebikolebwa byonna ababbi bateekateeka okubba ku lunaku luno era security ebeera tight twandibadde ne tight security ng'ate tujagonya amazaalibwa ga mukama waffe Yesu Kristo lwaki amagye lwaki poliisi n'ebitongole ebikesi n'ebirala bibeera ku bunkeeke ku lunaku luno ekitegeeza twamisinga point njagala mutunuulire abasuubuzi olwaleero abatunze empewo tobabala tulina bannaffe abalunda enkoko abamu bababbye mu bikujjuko bino abeebabbyeko ente bazibba lunaku luno nze tewali lunaku lwantamanga Christmas ne Easter ne Idi kubanga ennaku ezo nga batubba okutuusa lwe nagulembwa naye be babbye enkoko ng'ate bambi bali mu kaweefube obwozitunda abo tobala be babbyeko ente amakulu gazze gakendera mu lunaku luno mu ggwanga Uganda ekyamazima kiri nti abantu tebakyategeera lunaku lwa Christmas wabula buli omu akolerako kikolobero buli omu guredi eyatuyingira tetuganya na kutegeera lwaki Kristo yajja so nga ku lunaku luno twandibadde twekuba mu kifuba ne tufumiitiriza bw'aba yajja tusobole okuba abantu atutabaganye ne Katonda ate lwaki tukola ebikootana ne Katonda kirungi nkuresa ogenda kubeera nga otupreaching oba otubuulira butya wasobola okuzaalibwa mu mitima gyaffe ne mu myoyo wakati wano wetuli Grace Bukenya njagadde nnyo tutambule mpola sekukulu ya leero etegeeza ki gy'oli wakati mu kusoomooza kwe tulina kwe twatandika ennaku z'omwezi 28 omwezi gwokusatu COVID-19 lwe twafuna keesi eyasooka okutuukira ddala wano n'akaleega biki akabaddewo mu campaigns n'ebirala byonna etegeeza ki gwe gy'oli ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu bannayuganda bonna wamu nange nze bukyanga mbeerangawo sirabangako Christmas oba sekukulu etuukiridde mu kaseera kali ebyafaayo byekoogerako ku mazaalibwa ga Yesu Kristo nga pastor mukadde waffe bwayogedde Yesu Kristo yazaalibwa mu kaseera akaali ak'obwavu mu kifo ekyali nga kyakyavu mu kiraalo ekyende n'azaalibwa mu kiseera ekyo nga waliwo akalulu akaali kabindabinda n'amala okuzaalibwa mu kaseera ako akakalulu akaali kabindabinda ate ne wabeerawo nti waaliwo okuyigganyizibwa yali census bali kubalaba god era kifanaganako ne kino ate ne wabeera nti waaliwo ate okuyigganyizibwa okw'amaanyi ennyo eri abaana abato abali bazaaliddwa mu kiseera ekyo kale ekwatagana n'akaseera kano ke tulimu olwaleero tuli mu kaseera akalimu endwadde ey'obulabe ennyo tuli mu kaseera nga mulimu akalulu akafaanaganako n'embeera y'obwa census bintu byadduka byakudde eno byakudde eri tuli mu kaseera ng'abantu baweddemu ensa tuli mu kaseera ak'obwavu kimbe kitukubye wala kino business zigaddewo amasomero gaddewo buli kimu naye nti bwe tutunuulira ffenna obulamu bwagenda mu maaso amidst embeera ey'ekika bwe kityo era nga bw'otunuulira ennyo nti nga pasita neera bw'ayogeddemu olunaku lwakyusibwamu ennaku zino guba mugano kati gwafuuka mugano abantu awulidde amaka gasasise ennyama waliwo webadde bagitunda ogumu akanaana waliwo enkoko ebadde tegulikako kyokka ate nga akuguza enkoko akimanyi tubadde tetukola kwegamba olunaku lwolumakinze n'olunaku luli nti tuli mu kunyigirizibwa okwemabeka okw'omu maaso kwegamba buli sayidi yonna naye nga
bannayuganda naye nga ensi yange nze nsaba nti tulina okwekwasa Mukama tetuggwamu maanyi tugende mu maaso nga n'okusaba nakwo kwetaagisa mu kaseera kano ketulimu olw'ensonga nti ebikolobero ebibaddewo bifo kati ebikolobero ebiriwo olwaleero abantu abalimbye ngenda mu kyalo abafumbo tebatuuse gye balaze oli wa muntu mu nnyumba ebikolobero bikolwa kati ebikolobero ebigenda okukolebwa nga luwedde omuli obulimba omuli obulyake omuli accountability enfu byonna byerekedde kuki ku lunaku luno naye nga era nga pasita bwakugambye nti ebimu ku bikolobero si bipya Yesu Kristo we yajjira twali tumwetaaga ensi yali emwetaaga okunaaza kwegamba embeera eyo yali efuukuuse ensi yali etabanguse nga boolaba olwaleero omuntu omu akutte ssente ez'ekitongole kiramba eky'omwaka mulamba n'omusanga nga newuniza nyina tawunikalaka gwe nalabye twabadde tushopinga tugula obuntuntu obukutwala ewaka n'agula akayongeza k'ebintu town clerk n'agula ennyongeza y'ebintu oyo town clerk nene nebuuza onaafuna ssente mmeka nga basajja banne bonna abalimu n'agula n'amala okugula ne kajjula n'agulira n'abalimu ekaba nkulabedda nti account ssente ziriko accountability biri mu Uganda siwala nnyawo ku game nga ssente olabedda nti omuntu just spendinga teriko accountability exactly ofuna ssente mmeka kale kakati nti ebikolobero bingi ebikoleddwa ng'olunaku lugenda okutuuka ebikolobero bingi nnyo ebikolwa olwaleero ebikolobero bingi nnyo ebikolwa nga luwedde neki kyetwerabidde nti Yesu Kristo yajja mu nsi okukyusa ebyo byali bisobye Grace Kenya omuntu ayinza okwebuuza ki ekyongedde ebikolobero bino olw'ensonga nti moto okutandikira ddala for God and my country kiragira ddala nti eggwanga Uganda lye tulimu likiririza mu Katonda ate era litya Katonda eddiini oba enzikiriza mpitirivu mweziri prayer breakfast oba okusaba okubadde okutegekeddwa omwaka gunoza tekubangawo mu State House wawalala wonna okusabira eggwanga kubeerawo abasiraamu bonna amasinzo gonna gazinga gajjula lwaki ebikolo bino byebiriwa era lwaki byeyongedde abantu basaba abantu basinza naye ekyongezza ebikolobero ekiresa nti reven ebikolobero birinnye nnyo abantu tebalina Katonda mu mitima gyabwe tebalina Katonda nja kuwa ekyokulabirako pasitona ajja kukolako ku research eyo oba yayinza okutubuulira lwaki ekintu ekyo kiriwo ekityo mbaddeko waliwo research tubadde tukola mu western bwogenda mu western church zijjuddemu nnyo abaana abato myaka 13 myaka 14 okutuukira ddala ku myaka 5 be bajjuza amasinzizo bw'ojja wano mu central okusokola ngululemu kamze research nga mukikoze kumala bbanga mu kiseera kino oba katutte emyaka nga 2 nga twetegereza ekintu ekyo bw'ojja mu central n'ebitundu ebirala church zirimu bapasita bano bakinvinvi emyaka gyange batono nnyo daba bagenda ne service tagimalaako kasitawo ekimu ekyo-10 n'omukisa tagutwala ye ng'afuluma ng'akola ki ng'agenda abaana abato wano kati bakyagenda mu masinzizo bataata bajjajja be bagendayo kikyengezaako okukulaga nti generation ejja mu maaso tujja kubanga tulina nga tusinza tumanyi Katonda gyali naye nga tulina Katonda mu mitima gyaffe ate nga ebitundu ebirala abaana nga omwana akuzibwa mu musingi gw'eddiini aba n'eddiini aba ne Katonda kati ebikolobero byolaba olwaleero nze pasita anansonyiwa nze sinti buli ayita kitange yalituuka mu bwakabaka obw'omuggulu ndabye nnyo bapasita nga bagwa ndabye nnyo basheiki nga bagwa ndabye nnyo baleverand nga bagwa omwaka guno tulina gwe tulabye n'atuuka n'okusigukulamuka omusajja ate yandibadde ate asumba eyandibadde agatta eyandibadde ate n'afuuka ate omwawule waki omwawule w'amaka ag'abantu agamba kikulaga nti abantu basinza basaba naye tebalina Katonda mu mitima gyabwe
tebalina kanisa mu mitima gyabwe kyebalina kukuŋŋaana kyebamanyi kukuŋŋaana naye nga tebalina katonda munda mu bo kyekituusizza embeera eno okusajjuka okutuuka ku lunaku olwaliro nga pasita bwe yakutandikidde nti bakabona yayita ku ki yayita ku muntu afunye obuzibu n'omufalisi bw'atyo omusamaliya yakola ki eyakyamawo kale kituwa ebyokuyiga nti embeera abantu tebalina katonda soko simbe wakati you've raised valid points Musumba ngenda kubeera nga nzijeewo mu okay wetuva mu Bulangu naye ensonga gyayogeddeko research we lakaweva simanyi the methodology oba biki byebakozesa bonna naye nga awamu yes ninza obutamuwakanya bw'oba ozanye footage olwaliro olaba nga era abantu abakuŋŋaanye mu kaseera kano ninza obutajajinga nnyo olw'ensonga nti abantu balina kubeera nga basaba mu mpalo ate era kumpi byakwetegerezanya ate zijjukira nti naye mabega abakulembeze bali bagaye nti abaana bano abatondooza age bracket wana bakadde wandooza twandibadde abantu bano tebayingira nnyo makanisa ndijja kutunulira ensonga gyarizinze lwaki abavubuka oba generation ejja katonda tebamulabawo nnyo ng'enjogera bweri saako n'ensonga endala zayogeddeko ez'amakulu katutandikira mu kitundu kino ekiddako China nga Moses Wamala programu esibe bbiri kwefumiitiriza nako kuba mu torch how the Christ can be born into our souls and hearts oba omwana w'omulokozi engeri gy'asobola okubeera ng'azaalibwa mu mitima gyaffe saako n'emyoyo si kujaguza bujaguza tusanyuke tubinuke amasejjere tugende mu byalo tukole tutya waliwo n'okwekuba mu tooki ensi yaffe esobodde oba esobola kukyuka etya muganda wange Grace Bukenya raises a point entuufu ennyo wano bannabyabufuzi abasinga yesu tujja kubeera nga si kolokota nabo okubakuba mu tooki okutegeera abakulembera ensi eno abava eri katonda obukulembeze gye buva basobola nabo okwekuba batya mu mitima katikomewo tovaawo weewaawo China Moses Wamala programu esibe bbiri tukyakuba tokisaako n'okwefumiitiriza oba okufumiitiriza engeri omulokozi azaaliddwa olunaku luno olwaleero engeri gy'asobola okuzaalibwa mu mitima egy'abantu bajja bannayuganda bonna okwawukanako ku bikujjuko oba okujaguza saako n'okulya ebintu ebitali bimu kiki kye tusobola okubeera nga tukola weewaawo amaloboozi mayitirivu nnyo okusaba nzikiriza kuyinza okubeera nga eggwanga Uganda bw'oba ogenze mu rankings ez'amawanga noza agasinga okubaamu enzikiriza ez'enjawulo oba eddiini kiyinza okubeera nga tukwata ku kifo kya kumwanjo nnyo prayer breakfasts ezitegekebwa overnight zibadde nga zitegekebwa lunch hours ne zitegekebwa okusaba okw'enjawulo juma ne tuzigendamu abasodoksi abakristaayo abalokole bani we've been actually congregating nzikiriza nti enough bwe kibanga katonda ddala kituufu yassaawo bakiyinza okubeera nga we congregate enough naye ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga biyinza okubeera ate nga biri contrary to what ebiri mu masinzizo abasajja ba katonda bye babuulirako obuzibu buliriddawo muganda Grace Bukenya araisinze valid points bw'otunuulira amasinzizo ag'enjawulo ojja kulaba nga abavubuka ndowooza the influx oba omuwendo ogenze gwoba gwesalise ddala Musumba kinjagala tutandikire ku nsonga eyo nti the next generation kuba twayimbanga mu masomero we are the leaders of the future we are the leaders of tomorrow naye simanyi oba point ya Grace Bukenya eri clear and validated gy'oli okugamba nti abavubuka bano bagenze bakeewa amasinzizo era oza ki ekiviiriddeko ensonga eyo muganda nge Bukenya alina bya reasons this is my observation ebbanga lyemmaze nga ndi mu buweereza era byendabye number one abaana bangi batunulira bakadde baabwe saate ne bakadde baabwe batunulira ebigenda mu maaso mu bulamu bwa bannaddiini bwe bakoze ebikolobero abasinze okwesittala baami era abaami batono nnyo mu masinzizo abakyala namba nnene naye ate ekisinza okutwalayo abakyala ekyasinga kati okutwalayo abakyala promises ze babagamba bangi baagala bufumbo tebufunika era mwe ababulina ne mubazanyisa simanyi kikye muliko kubanga omukyala okufuna omwami kizibu nnyo ekisooka abaami bangi tebakyayagala kuwasa ekyokubiri balina options ezaba baservicinga asobola okugenda n'agula malaaya
Number 3, abakyala Katonda teyabawa kitone oba kirabo oba lukusa lwakwefunira mubeezi ffe tubasookereza. Both accept ffe we offer. Kati olw'okubanga omukyala talina nkizo kusookereza akwekwanire, bw'aba akitandise bw'ati akwekwanire automatically ayitibwa malaaya. Teri musajja yagala kuwasa malaaya. Kati ekyo ne kibakugira okwefunira abaami. Era kyobula nti abakyala be basinze mu bisiyaga ate abakyala be basinga mu masinzo desperately nga banoonya abaami. Era kyobulaba n'enjiri ennaku zino ekyuse nnyo. Kyobulaba waliwo gye bayita enjiri eyaka bamuyita kawuula. Kawuula ekutta akati naye nga bagibuulira abakyala abatalina baami. Naturally buli muntu alina hormones. Hormones butaffaali obwakisa omusajja ne bwakisa n'omukyala. Omusajja bw'ayaka alina bw'asobola okutandiikiriza. Omukyala bw'aba yase nga talina mwami agenda mweweeta, options ayinza okukola masturbation which is not good oba sikyo bisiyaga. Kakati bw'aba talina, ffenna tweroterera, abakyala beeroterera n'abaami beeroterera. Kati olw'okuba ekyo kibaawo, bano bannaddiini bakifudde mu mugano. Kati omukyala bwe yeeroterera bagamba nti kawuula, nti aliko omuzimu, omusambwa ogujja ne gumusuza ne gumukola kino na kiri. Kakati balina gugoba. N'olaba omusumba ng'agoba omuzimu oba omusambwa ng'atuyanye n'okutuyanya, naye ng'ekyamazima awuddiisa mukazi. Kati abakyala bangi nnyo mu masinzizo. Bwe kituuka ku baana, abaana bangi bandibadde babeera mu masinzizo ne bandibadde babeerayo n'abakadde baabwe. Naye taata bw'abanga tagendayo, usually ekiddirira n'abaana okubeera relaxed oba laxed, n'agamba nange sijja genda ate oba taata takoze ekitagenze. Ate bwe tubadde ne broken families mpitirivu obungi. Broken may not necessarily be separated. Tulina abakyala bangi basula n'abaali babbaabwe mu nnyumba zaabwe naye nga parliament ezikyakiika. Speaker yajemba, omusajja awaka asulawo ajja buzzi kwebaka, abamu basula mu mamotoka gaabwe awaka oba mu garaji, abalala basula mu bisenge by'abaana, abalala basula mu maddiiro, abalala omukyala yava mu kisenge nadda mu ky'abaana oba nadda mu ddiiro oba nadda mu ka boys quarter. Mujjukira omwawulo weeruweero eyatta mukyala we, omukyala yali azze ku boys quarter, omumanyi masigadde mu main house n'abaana, and that was a family. Yandibadde nga modo ekyo kikyakola kyekyaliwo. Kati mu mbeera efaanana bwetyo ng'abaana bali divided between father and mother, usually batuuka okulaba naye kati Katonda bwekiba nti mama tava mu kanisa oba tata tava mu kanisa, kati nkimayo ki? Ekibuuzo kye kimu nga kyenabuza Grace. Why the insanity, the influx? Kwegamba ebikolwa ebiri mu ggwanga Uganda byennyamiza bwe tubeera nga tuli mu kujaguza ebintu bino way back actually mu ndoza January 1 December omwaka oguwedde, ebikujjuko badde bitirivu nnyo masinzo na biki. Lwaki ebikujjuko binene bibeerawo naye ate era ne ebikola bino okulinnya eddembe ly'obuntu, okutta abantu, byonna ne bigenda mu maaso? Where is the problem soon? Bannaddiini tebayigiriza humanity. Tusinza ne Katonda tatuwulira. Bannaddiini tebayigiriza integrity. Bannaddiini focus yaabwe eri kusoloza ssente. Bwe kiba nti buli lwogenda mu church oba mu ssinzizo eri obukodyo obuleetebwa kukujja mu ssente, munnabyabufuzi ajja ne bamutagetinga nti azze twagala ssente z'okuzimba, twagala okugula ebyuma, and as long as asobola okuprovidinga that, ekifuba mu ekyokumwanjo. Omwavu ng'ali mu yeekaalu oba ali mu church atuula wano mu maaso bamugamba ssebo vaawo oba nnyabo vaawo, waliwo ajja okutuulawo. Mulimu n'amasinzizo agamu nga mulimu entebe ezitatuulwako. Bukenya ajja kujja paakinga emmotoka bage oyo mumuleete wano ku mwanjo. Ate bw'atuuka ku manjo bw'ati si ye town clerk, era wakati mukama bawadde omukisa tulina wano n'omukulu town clerk, anti olaba tuzimba tukola ki? Town clerk enjiri aligiwulira ddi? President Museveni okimanyi bw'atuuka mu masinzizo yafuuka omusumba w'olunaku, era kyayogera yenjiri. Oba akibishop yayogedde, akibishop enjiri yabuulira yabano wansi, naye bw'atuuka ku ya President Museveni eyo ekyuka. Sebo wekitibwa president era munnange gwe Katonda gwatuwadde tasobola kwogera bigambo.
ngabo abadde abyogerawo nga president ali mu ddiiro tasobola kugamba kabaka nti toyambadde nzijukiza ekyamukwano gwange ate era mukwano gwe nnyo Archbishop Yona Lwanga we yali ayogera ku 2018 nga asimanyi gavumenti nesigazayo akaseera katono nnyo president bwe yagendayo okubeera nga yagana okukiddamu ekkanisa kyamulimu okuddamu neyitingana kyalimu okuyitamu yali tasobola kiisa so abantu obunnanfuusi obuli mu bannaddiini nga boogera ebigambo bya mirundi ebiri banyini bo ebigambo bye boogera bye bandibadde babyogereramu bwe bajja bakyusa ne babeera so humble ne babeera so tukiyita tutya n'abeera nti ayogera ebigambo ebiwoomu so soft kiri kyeyakubyewo nga taliiwo tasobola kukyogera so kati obwo bunnanfuusi obw'ekika ekyo era Yesu yabuvumirira Mateyo sura ya 23 zibasanze abafalisaayo bannanfuusi kubanga mu strengtheninga n'omukono gw'omubi town clerk bwajja ne mumusabire essaala ennene ne mumusabire ne bw'ababba kasita abakuba wano obukadde bubiri nti mbawadde ekyo neeka mugenda ne mumukyalira mu musabire abaweeyenda bwe tuba twogera ku morality sisobola holding a government accountable morality ba icons would be icons of morality abandi badde tabaaza ey'obuntu ettabaaza ey'empisa ettabaaza ey'ensa si Museveni ettabaaza y'ensa eri mu bannaddiini absolutely ettabaaza y'ensa eri mu bannaddiini bwe baba nga babbi president omusubira otya obutabba bannaddiini bwe baba nga babbi town clerk oyinza otya omusubira ntabbe agule kanyongeza akajjuza agulire ne banne bannaddiini bwe baba nga babbi ne bano babamanyi nti babbi ne Museveni akimanyi ti cases nyingi ez'abannaddiini yazisirisizza kubanga olugira nti oyo omunaddiini nti ono tukoze tutya sebo president state house intervenes mu cases nyingi ez'abannaddiini president akimanyi nti omusajja ali ebisiyaga ate yamutaasiza kati moral authority agenda jijjawo amugambe nti obba so olaba olw'okuba ensa ewedde mu bannaddiini kyova olaba nti ebikolobero byeyongedde ba icons of morality abakutte ettabaaza abakutte ekisumuluzo ekyempisa obuntu bulamu ensa obuntu humanity si bannabyabufuzi bannaddiini. That's why I squarely put the blame on them. Bino byonna bye tulaba obubbi ebisiyaga obukumpanya okubba abakozi abakola ababba gye bakola amako okusasika buli kimu kyonna sisobola kublaminga government mblaminga bannaddiini. Ewo mugana Grace Bukenya simanyi gwali mbyokwerinda n'agobera ensonga ezitali zimu ani agwanidde okunenyezebwa olw'ensonga nti ki ekyokusinza tukiriza tugaane omuntu avayo n'agamba nti tetulina nsa olwokuba tetulina Katonda ayinza okuba omulimba. Emizikiti buli lwakutaano gibadde nga gijjula before COVID-19 aba Seventh Day amakanisa ne gajjula amasinzo buli wamu ne gajjula. Where is the problem? Era ani agwanidde okunenyezebwa okanya ne Musumba okugamba nti era kituufu bannaddiini nabo bagwanidde okunenyezebwa. Ekyamusumba nzikanya nakyo naye nengattako ne abazadde gye tuva nga omulamwa gwa leero gulinnya ku lunaku lwaleero nze nzijukira maama wange mukama mumuze mirembe Nampijja Lawrence Gomasidi yatungisanga ebyasigalangako ng'ebikubiro nga mwantungire essaati era nga nkubiriza nnyo okugenda mu kkanisa ey'ekamaanyaawe bunnamwaya nga olaba nti maama ne taata bafuddeyo nnyo kulaga nti wadde olunaku luno weeruli naye ate Katonda wankizo nnyo. Katonda alina okwebazibwa. Abazadde baleero nze tunulidde olwaleero abantu ababadde mulungu buli muzadde agenze mulungu mu bbaleze awali ebyennyanja abadde n'abaana naye mbaddeko gye nsabidde St. Stephen's Church erungu jaawo naye ntuuseeyo nga abazadde tebazze n'abaana. Eno waliyo COVID eri COVID abazadde tebakoze kimala bike mulungu badde onoonyayo kitabo abazadde tebakoze kimala Grace Bukenya ke kasala olwaleero okukyusako ku kyokulya
noka kangine ndiko ku ngege eva mu nyanja eyange mu nyanja eyaffe nendabi abazadde olinagula ekuleti y'omwenge n'agiteka ku mmeeza n'abaana abato neweebuuza n'ogerageranya ng'olaba nti abazadde tebakoze kimala kati bw'otuuka ate mu masinzizo nga pasita bw'ayogedde bakabona bano nabo omulamwa gukyamidde ddala ensi etabuse munnaffe omu sijja kumwogera linnya wano yatufuddeko nenalabye nga waliwo olutalo wakati mu kusabira ani anaasabira neŋŋamba yiyi okuba nti ono abadde ayinamu ku kasente amakanisa gatandise okubagana olw'okuba nti ono abadde ayinamu ku kasente nga tetulina gye tulaga n'otwala n'ebbaluwa n'ogitwala naye ono ebbaluwa eno n'omubulizi n'agaana okujja nalabye kugamba akabiga mu kaseera kali kugamba bakabona nabo bavudde ku miki omusajja yafiire e South Africa eyali ani akalengedde semwa omulambo gwe baaguteekawo mu Lutikko Namirembe ani akalengedde South Africa kakati wekugambira nti emirundi egisinga amaka nga bwetugambye nti ebyobufuzi bitandikira waka n'eddiini eno nze nzijukira nnyo abaana okubakubiriza okugenda mu kkanisa mu ekereziya nzijukira nnyo maama nti yagulanga olugoye ebikubiro ebyafikanko n'abigattagatta n'antungiramu essaati naye okumala nange nesunga nnyo okwambala ku kikubiro ky'amaama nepike oyogera ku bazadde abateesittadde ekkanisa naye guno omulembe kyenjogedde nti abazadde beesittadde amasinzizo olw'ebyo bibalabyeyo tebakyasobola nakugamba baana ndi mugendeeyo kuba nabo baakosebwa kati omwana musindike bamukose nga bwe bankosa era bangi nnyo ate bageze ne boogera stories zaabwe mwekyo ekya pasita nze nja kugamba nti nga bwe nakugambye nti Yesu Kristo yazaalibwa mu kaseera akaalimu ebizibu mu kaseera kataali kangu naye obulamu bw'alina okukola ki okugenda mu maaso abazadde pasita wadde embeera eri bwetyo wadde bakoseddwa naye tutaddukira eri aniffe bw'oyinza okusindika omwana we gye bakosa tujja kuddukira eri Mukama Katonda weewaawo tujjukira era tumanyi nti abantu nga waliwo Katonda wayinza okubaawo enkyukakyuka nze ntambulira nnyo ku Ssaabalwanyi Ssekabaka Dawudi bw'otunulira nnyo obulamu bwe pasita ajja kukubuulya obulamu bwa Ssekabaka Dawudi era nze ne bwe nalinga ebiseera biri nkyagenda ku lunyiriri luli olw'omu maaso ng'essaala zensoma nsaba za Ssekabaka Dawudi namwetegereza nnyo naye era omulaba nti ebiseera byonna obukulembeze bwe bwonna bwali bujjudde challenges okuva olunaku lwe yalondebwa okuva olunaku lwe yalaga obuzira bwonna bwali bwa challenges ne Katonda yaleeta ebyewuunyo yalaga enkyukakyuka kati n'olwekyo nze nja kusaba abazadde n'abakulembeze b'amadiini muyina ekyokukola kyamaanyi nnyo okulaba nti embeera eno eriwo edda mu nteeko embeera eno eriwo abaana bakula omwana talina ddiini bannaye simanyi pasita wetulaga mu maaso awo omwana okukula nga talina ddiini abali baawo mubeerinde Musumba ekibuuzo kikulu nnyo era tudde kakati ku ekyomulamwa kyennyini nga sinasembya mulamwa ogusemberayo ddala byoyogedda oba byogera biragira ddala nti ddala kituufu ebanga bannaddiini tebakoze bulungi oba tebakoze kigwanidde kukolebwa okubeera nga bakomyawo eggwanga ku kosa entuufu essaawa eno ekibuzo kiri nti kiki kyetusobola okukola okulaba nga omulokozi ku lunaku luno olwa Christmas ku bigenda maaso mu ggwanga ddala kituufu azaalibwa mu mitima gyaffe. Number 1 yali nsobi bannaddiini okulowoozesa abantu nti Katonda asangibwa mu masinzizo mukka ti era omuntu bw'aba tagenze mu ssinzizo aba tasinkanye Katonda ti era omuntu bw'aba tagenze ku Sunday oba ku Lwamukaaga oba ku Friday mu ssinzizo kitegeeza nti oyo mukafiiri. Right from the outset abantu bandibadde bayigirizibwa okukwata amateeka nga bwe gawandiikibwa mu byawandiikibwa naye tebakibakkiriza. Bayibuli bagibasomera bo nga bwe baagala n'ekifuulanenge ne babasomera akanyiriri kamu ne bakaspininga ne babajja musene ne babagamba mu ddeeka ne tuba tulina omulembe ogutamanyi byawandiikibwa. Omusumba bw'ayogera Katonda yaba ayogedde ne bw'aloota ne bw'apanga ne bw'ayiiya omuntu tasobola kwawula wakati wa Katonda kyayogedde
ne omuntu kyeyeyogeredde ku lulwe olwokubanga twava ku musingi gwa bayibuli twava ku musingi gw'ebyawandiikibwa katuwuliriza ziyirimu ez'abantu zibye boogedde mukama yandaze mukama yandoosezza mukama yambikkulidde kati olwokuba tutambulira ku kubikkulirwa tutambulira ku kuloota tutambulirwa ku kwolesebwa okw'abantu tetukyatambulira ku byawandiikibwa yensonga lwaki tulina obuzibu mu mbeera efaanana bwetyo nga tulina confusion all over ebintu bitabanguse twetaaga okuddayo ku drawing board kyeki bw'otambula mu kkubo n'otuuka woototegeera kitegeeza buuza bw'oba tolina gw'obuuza ng'oli confused dda gy'ova dda gye wava ojja kutuuka ku point w'osinga okutegeera then ogambe nali njagala kulaga wano nga Christians besisi yaffe kwe tulina okutambulira bye byawandiikibwa biri mu bayibuli bw'obanga Christian tosobola kusoma bayibuli kugyetegeerera ng'okyalowooleza mu katonda w'ekkanisa institutional katonda ow'omusumba individual nga tosobola kwezuulira katonda wo abeere personal ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba kitegeeza nti omulembe ojja kubula kyova olaba tulina bangi nnyo abeete abagula obuyongeza ono yalabye kitono bagula n'ebyalo akayongeza nyoli najja n'agula wano n'agula ne wali n'agula ne wali ono neiba n'agaana omugula n'agaa nti oba oganyi kankugule enkwetoloze n'atuuka n'amufunza gwe yali ayagala ogula n'asigala wakati n'agaa nti kati nkoze ntya nagana akati nti ekkubo lyonna alimusibidde era amaliza mukazi watto oba musajja wataga ni mpaamu zompa eyali amuwa obukadde 10 ng'amugamba nja kuwa 5 kuba sikyetaagawo bw'oba oyagala beerawo ekyo gy'emitima gye tulina that indifference lwaki kiri bwe kityo bayibuli ate ekyo ekivumirira okubeera nti osobola okutulugunya abantu ng'ate bayibuli etugamba mu kitabo ky'engere essula ya 3:8 yimirira n'abanyigirizibwa yimirira n'abanafu lwanirira abatalina ddoboozi bannaddiini ekyo bakivaako basirika when things are going wrong basirika ng'ebintu bisoba basirika ng'abantu babbibwa basirika ng'eggwanga lisaanawo basirika ng'abantu battibwa basibibwa olw'awatali nsonga basirika ng'omuntu bamuyunzeeko kikeesi nabo bakimanyi kiyunge naye ate ne bapraise ng'akimuyunzeeko basirika kubanga ba beneficiaries mu bikolobero ebikolebwa tudde ku byawandiikibwa Yesu Kristo bw'abanga ddala tujaguza amazaalibwa ge wadde teyazaalibwa leero naye bwe tuba tujjukira amazaalibwa ge ne tukolerako byonna bye tukolerako when he finally comes back tuli mugamba ki oli mugamba ki gwe omusajja ali eyo nga buli Christmas gwobba enkoko z'abanno abatawaanye ne balunda naga ndi kati ngenda kutuna nsobola okuza abaana mu ssomero n'azukuka ng'ekiyumba kikalu wagenze wakimenye n'okibba oli mugamba otya nga weeyita Christian gw'otunda ennyama ku sseku naye nga gwobba ente z'abantu ne kanooti tiddamu olunde ebyenda bibyo n'omutwe diba teweerabira naye ddamu olunde ne Christmas ejja tujja n'omulekera kanooti sobolle oligamba otya katondawo Yesu Kristo ng'akomyewo gwe president speaker vice president MP minister omusawo n'omulala nga katonda yakuwa obeere steward oli musigire si bibyo katonda akuwadde opportunity nti kale wanika bino bikukwasizza Bukenya bwajjanga nga mulwadde muwe eddagala Wamala bwajjanga nga mulwadde mujjanjabe Male bwajjanga nga ayagala looni gwe manager wa banka muwe naye nengenda mu banka okusaba looni manager nangamba nti omanyi nti tugenda kuwa obukadde 10 naye obusatu bwaffe osayininge nti ofunye 10 osasulire 10 kyokka ng'okimanyi nti omuwadde 7 obusatu tobumuwadde gwe omusawo asomye nti osomye kujjanjaba bantu Bukenya najja n'omugabo bwe batulina ssente ekitanda tukirinnye genda osooka ozinoonya kyokka okimanyi ofuna omusaala gwa bwerere gwa gavumenti akatyawo soka tukole ku nsimi ndowooza obubaka bwa Musumba abasinga mubugoberera. I won't mention the hospitals naye waliwo exorbitant taxes oba ebigenda mu maaso malwaliro sijja kumenya naye ebyava ku Sheikh Nuhu Mzata bate over 100 million. Can imagine
katukomewo. Okyali mu programu Weesibe Ebbiri n'ekyawula programu eno n'erinnya eryo Weesibe Ebbiri tulina ddala okwesibira ddala ebbiri mu nsonga ezitali zimu ezigenda mu maaso mu ggwanga ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyenfuna, ebyokwerinda naye okusinga ddala ensonga z'ebyobukulembeze. Ensonga emu zenzijala nenjogera ka times mpulira nga go emotional yadde nga profession tenzikiza kuya naye when it comes to certain issues Blaise Pascal yavanaga nti when you're very independent and neutral when it comes to matters of injustice, insanity, you must have a problem. Ensonga zijja ne tugoberera ebintu bingi nnyo ebigenda mu public naye etukiza mu COVID-19 jali ali real era go ahead and follow the guidelines. Ne waliwo abantu abazze bafa nga si COVID-19, there are those ones according to my report and let me put this on record actually nti eri abantu abafa just kutuuka ku malwaliro exorbitant taxes waize mugambye kuba ebisale ebiyitiridde nga just omuntu aleeteddwa ku kagaali alimu agudde ku accident ava mu scientific nenga abasawo ne bagamba omukwatako ne bagamba consultation fee $10,000. What are still consulting nga ddala ekifo omuntu omulaba so it loses meaning nenga nsikiza ministry y'ebyobulamu ebintu bino ebimanyi permanent secretary Dana Atwini Dr. Jen Luther Acheng nzikiriza ebintu emubimanyi ekintu ekyavaako Sheikh Nuhu Mzata bate kyagula banjo kyangera okutugula sibwe bwali gusoose Moses Radio Sekibogo we yafa wano case clinic a lot of money zagenda and Muzata kitegeza kigambibwa nti over 100 million just zayika and up to now we are not yet actually confirmed or very confident kujala kitufu kiki kyeyafa. This is actually insanity nti nga tuli mu bintu bino oyinza okwebuza kiki ekyagwa mu ggwanga Uganda erigamba nti kulwa Katonda n'ensi yange. Nkyalina Musumba Moses Solomon mayine Grace Kenya Musumba wadde na direction gy'okuteera njagala ogenere ddala o taking that path kubigenda maaso mu ggwanga for all these years era ojja kumpa ekyokusalira amagezi watutusalire tutya amagezi. Mbadde mbagamba fenna tuli basigire oba munnamawulire oli musigire wani wa Katonda no matter fenna tuweereza Katonda in life naye tumuweereza in different callings. Abalala bannamateeka, abalala balamuzi, abalala basawo, abalala badereva, abalala bazaalisa, abalala basomesa, buli omu alina calling, abalala bannabyabufuzi, abalala bajaasi. Naye njagala otunule gwe yeeyita omusigire oba tomanyi kifo kyo nga ddala kyokola conscience ye kugamba nti okolera Katonda naye njagala olabe bw'okikwata. Mbadde ku basawo, omusawo alayira okutaasa obulamu naye ate abasawo be bakulembera mu kujjamu embuto. Omusawo alayira okutaasa obulamu naye ate bw'oba tolina ssente bakubuuza ozootya. Abantu bangi nnyo bafudde kuba tebasobola bills. Ate bangi nnyo abasobodde okugenda mu malwaliro bafune obujjanjabi batuuse malwaliro ga gavumenti nga tebuliiyo. Abasawo abakola malwaliro ga gavumenti ne babagamba nti nja kujjanjabira Nakasero oba nja kujjanjabira ku kadi oba nja kujjanjabira ku klinika eno. N'atuuka ne bamukuba omudidi gw'ensimbi nebuuza ono yakolera emulago yakolera mu ddwaliro ly'ekiruddu. Naye ate privately akyajinga ssente litakyajinga ssente gyatakyajinga ssente takolerayo. Bw'amala eno okukyajinga ssente naga nti atedde emulago gye nja okujjanjabira gye nja okukolerako. Kyokka nga eri yamugamba ddeeri kyokka kati ate amuzzaayo. Bangi nnyo be batazizaayo ezo bagenza okumaliriza obbajjanjaba abalala bafuuse mirambo ng'ebyapa by'ettaka bigenze kuba biiru zibalemye okusasula. Abalala n'emirambo bagikutte. Zijjukira keesi y'omugagga gwe baatwala mu bbanka asayininge basasule asayininge ssente ze mu bbanka baagaana omutaddeeka era eventually n'afa. Nina mukwano gwe nga Isaac Bakka mukyala we baamukwatira ku kitanda Namirembe ti ssente zibuze amala kuzisasula. This is a mission hospital bamukwatirayo. Obuntu buli luddawa ensi eri luddawa. Olinawo okutaawa tuufu nti nga tuli ku lunaku luno olw'okujjukira amazaalibwa ga Yesu Kristo eriyo missionary hospitals zetumanyi very good. You may not mention the names naye
awe twongera okwebuza nti Katonda yalagawa nti nga amalwaliro manyo so okisaga kunemkolinga naye ekyo nakyo kyongera okulaga ddala kituufu oba bunnanfusi oba ekugwamu ensa bagwamu tuweddemu ensa ne Katonda yennyini actually Katonda tumufudde tulwe tukolera ssente tuli mu kye tuyita religious merchandising tuli mu kye tuyita god business Katonda tumukozesanga kachwadi tusika abantu tubajje mu ssente naye ng'emitima gyaffe tegikyalimu oli agenda mu church ng'agenzeeyo okufuna ba clients kasita amala obbafuna abakola kirala naye wano mumulabanga fellow Christian ajja obbakolera obulungi naye bwe mugenda ewuwe gy'asaavingira kifuuka kirala. Jjajja wange yafiira mu ddwaliro yalwala ng'atuuse ku point ne bamuteekako oxygen agenda okufa okumuziika nga biiru gye babanja ekyapa ky'ettaka kirina okugenda. Mukwano gwa muwala wange bwe basoma bonna ewankata ne Naalinnya maama we yafa yafiira wano Nakasero agenda okumaliriza ekyapa baakikwata baagamba tebabawa mulambo. Muwala wange ne banne bagezaako okusonda ssente zibalemye takaligeze abantu bannyo babatutteko amataka naye nga amataka bagatwala ku mirambo. Where is humanity? Nakasero hospital. Where is humanity? Obuntu bwaddawa? Where is love? Where is care? Yesu yawaayo obulamu bwe for us, n'afiira ku musalaba for us, n'asacrificinga everything for us. Yesu Kristo yatambuza ebigere. Bannaddiini baleero bw'obatunulira obulamu bwabwe lavish lifestyle tosobola nagamba nti bano baweereza ba Yesu, era bw'oyogera ku kye bandibadde bagamba nti weebuuza Yesu Kristo ku byonna byonna bye yalina yanditambuza ebigere, yandyewoze akabalaasi oba ka colt akalogoyi agenda akatambulireko ng'agenda mu triumphant entry mu Jerusalem. Yandibadde nga the only thing he has ng'ava mu bulamu bwansi eno kyambalo kye kye baalwanira kye baakubira akalulu. Yesu Kristo omulokozi nga byonna byonna bibye. Ensa yaddawa, obuntu bwaddawa. Gwe ntunula ebintu ebyo ne ngamba omusomesa n'atasomesa baana kyokka ng'ayagala abajjikiriza coaching. N'olaba munnabyabufuzi alimba abantu nja bakolera kino bwe bamala omuwa akalulu n'atuuka mu parliament n'agamba nti bali mbuzi bwamaze amatutemeteme ensolo miliyoni 2 tusooke tumala okwejjako enfufu twewe 2 naye ezo ntono twewe emmotoka naye ezo kyokka nga amalwaliro ag'abantu ababalonda temuli kantu. Abantu bemukiikirira tebalina na busobozi bwa fiizi kye musobola obbakolera kugula mmotoka zitambuza mirambo so si kukakasa nti obujjanjabi butuuka mu malwaliro. Kye musobola okukola kugenda wali kukuziika n'obeerawo nti MP naye abaddewo, minisita naye abaddewo, oyogere obunnanfusi, hypocrisy of the highest order. Naye ng'omuntu oyo yandibadde mulamu singa yali asobola okuyingiza ssente mu nsawo n'asobola okwejjanjaba abantu bafudde. Obulwadde obwandibadde buwona singa babadde n'obusobozi bw'obujjanjabi tebabulina. Njagala otunire how desperate our people are. Mu kiseera kino nga tugenda mu kalulu, people are desperate. Tuyita mu Christmas, tuyingira omwaka omupya, people are desperate. Abatalina ssuubi, abalala bakomitize suicide, n'asalawo yejje mu nsi talaba kyakkola, n'agamba lwaki mbeerawo okubeera totally useless. In such circumstances gw'obeera otyo n'ogamba niweewaana ndi nze nkulembera abantu bano, n'oyita mu makubo gonna nga galinga giyeena, n'olaba abantu nga tebasobola kuweerera baana, tebasobola kwambaza baana, era nga abaana batuuka n'ogamba naye taata yakula atya ono atasobola. Bangi nnyo tebadduse waka kuba baagala, baddusa awaka kubanga tebalina busobozi bulabirira waka, ate nga awaka bw'abeerawo lutalo. Mwe ne mugamba nti ffe twagala kusabira abantu, twagala batuggule kubanga amaka gasasise, ate bwe baba baggula ate ne mutandika obbakanda ssente. Bannaddiini ki abatabeerako na kisa tine mubwavu obuyitirivu era mubakanda ssente, muzimba ebizimbe ebitemagana kyokka nga abantu ababamujjamu ssente batambulira ku nkya basula ku butanda tusimbe enkondo, abaana baabwe tebasoma, mwabamu mubatwala amasomero ag'ebbeeyi. It's time to rethink. Singa Yesu Kristo ajja tudde n'agamba here I am, nazaalibwa mu kiraalo ekitegeeza yali mwetoowaze, nakula nga ndi muntu, nayita mu nnaku. Look at what you're doing for humanity. Mulabe kye mukolera abantu, mulabe bwe mutulugunya abantu. Gwe omusirikale alina emmundu, omujaasi alina emmundu, emmundu bagikuwa kukuuma bantu,
nino ogikozesa n'okuba essasi twango okimanyi nti otta muntu wadde teekawo eriri thou shall not kill omuntu omwadde n'opportunity kwewozaako kubanga yeekalakaasizza tomukubye bukubi tear gas niyo omukubye essasi brutality ey'ekika ekyawaggulu gwe singa yesu kristo akomawo today yazaalibwa that cannot change naye ate tusuubira amaddage bwadda omugambo otya buli omu yeekube mu kifuba if Christ Jesus comes back tugenda kukola tutya ogenda mugamba ki ng'otuse maaso ga Katonda ogenda mugamba ki abalala bangi nnyo mutambula azifu temujja kufa ne mwandibadde mutunula ne mulaba tewali agenda kulemera ku nsi lwaki okola ebitali bya buntu ng'ate enkya ojja kugenda nabadde mpita ku maka ga omugenzi muzaata kubanga tubadde tubeera mu zooni y'emu Kate Falaawo nabadde nva Kawempe naye bwe twabadde twambukawo ku Kate Falaawo awe wuwe nenga nti gana amaka gaali makukunavu naye olunaku nenasembayo okuyitawo nga tenti ziri mu lujja n'amamotoka ga paakinze omulambo gwa muzaata gulinza okugenda bagwebase gye gutaliva pozi nga batunzeewo neŋŋamba ono yeyali empologoma eyali erwaringa kati is no more ne bw'oyogera ku muzaata tewakyali atya takyaluma takyakayirira bamu nga Katonda asobola okuhambolinga twandibadde twekuba mu kifuba nga tujjukira amazaalibwa wadde Yesu Kristo tazaalibwa nga leero naye twandibadde buli omu yeekuba mu kifuba abafumbo twekube mu kifuba gwe omukyala eyalayira okubeera ne balo ate ofuuka otya emmanduso y'obutwa n'ovuga emmotoka n'otomera omwami wo n'okola olukwa olw'okutta n'abasajja bwe tutyo n'okola olukwa okutta mukyala wo oba n'omutta where is the first love ebigambo byewamugamba mu kusooka nkwagala ngolaba ne bw'omutunulako oyaka wulira where did that love disappear Yesu Kristo kwagala God is love bw'abanga mu kwagala yawaayo obulamu bwe then why don't you rethink and give your life for those you love banaddiini mbagambye ensi esobaganye wammwe mw'ensibuko y'obutwa lack of morality ku nsonga endala eziyinza okubeera nga ziviiriddeko ensonga eno bw'oba wulira ebigambo bya Musumba Moses Solomon Male biyinza n'okubeera nga bikukaa byamaziga nga tulina abakulembeze ddala kituufu balondebwa bw'oyita mu bitundu ebitali bimu billboards zijjuddeko bantu baneeno. I'll mention the name right here. Actually, sijja abamu kubatiirira. Honorable Mubarak Munyagwa, abantu bwetebagulira mmere wadde n'ekikumi mu COVID-19 billboards watutegeeza nti millions and millions you've invested in nzo okubeera nga okuziyuzayo kyakunyiriza ddala naye nga abantu okubawa emmere tekyakunyiza atu bone bafa oba ne babeera nga bakaaba oyamanyi kwennyika myala ogenda mu byalo ebyenjawulo posters z'abannabyabufuzi zijjuddeyo nkumu naye nga bw'ogenda mu ddwaliro okunoonya panado ne bamuwandiikira akapapula n'agenda ku dduuka oba wayina okubeera nga amugula n'otunuulira ambulances mu ggwanga Uganda nga constituencies, municipalities, new cities zisinga na ambulances. Abaka ba parliament kati babateekera speaker ategeeza by next year ekizimbe ekipya kijja kubeera nga kiwedde kigenda tuza abaka over 500. Can you imagine? And it is billions. Grace Bukenya. Trillion. Who is party to blame? Nti sikunenya oba sinagwenenya for supporting whoever, it is their constitutional right. Naye where is the problem nti ba minister bitu bino babimanyi sikiriza nti ddala kituufu with the intelligence president yatukakasa nti they have the intelligence and everything nti kisooka okubeerawo a hospital charges exorbitant actually fees bw'ogenda emulago nti just omuntu okubeera consultation mitwalo 5. How many people can't afford even a meal? Seriously. Eri abantu just okuzaala ndabe lakitegeeza okusinzira kumisa byatugenda kusomeza 2 September 2018 September 2018 just okubeera nga omuntu azairayo bitwalo 89. Obuzibulidde wa Grace Bukenya our service delivery. Nze nga tusinzira ku mulamu wange ogwaleero. Asa najikuwadde dda. Wabula ngenda kujongerako ko n'ebintu ebirala. Ekinene nnyo ekiri mu ggwanga lyange era ne mu gavumenti yange nze mpagira ndaba ebintu bibiri. Ekisooka kya byonna abantu bakyalina Katonda mu mitima. Abantu tebakyayagala nsi yaabwe patriotism. Nga kino kivudde nja kukizaayo ewaka
fedda walinga ogwanga mujje ngaba kwa gwanga mujje netugenda okugogolo oluzi netulima enguudo naye ennaku zino kiri ludda wangu jeke Rwanda kwabo baina half day olunaku olwokusatu baina olunaku nti half day olunaku bweruti teriyo kukola buli kimu kiggalawo abantu ne baagala oba ne bakolerera ensi yaabwe naye wano ebintu ebisinga abantu bakola ebintu with impunity abantu bakola ebintu nga babigende Musumba yogeddeko ku kintu kya malwaliro gano amalwaliro gano mbadde ngezaako nina gye mbaddeko mu lukiiko ne ngamba nti gavumenti eno abantu bakyasobola kwawula naye erwanya nnyo era erwanyisizza nnyo obuli bw'enguzi ne bukenderako ne busigalako mu bitongole biringa bibiri byesijja kumenya wano wabula ate ne yeerabira nti ate ewalala wakulopingiddwayo sagale obubbi bwennyini ng'omuntu akugwako n'akwambula n'akujja mu buli kyolina ng'ensi eraba misana kakati omuntu amaze okufa ddwaliro kkulu wano kasa kifuka hospital ngivudde mu kiriniki negera mu hospital gavumenti eggwanga lyerivunaanyizibwa ku kifo ekyo mulina ebintu bye mulina okukola nga mubikola ku lwa mwoyo gwa ggwanga waliwo endwadde zimu ze mulina okukola kitutalaba wano nga mujja kujjanjaba abantu nemuga nti wiiki bweti abalwadde b'amaaso mujje ab'amannyo mujje naye amalwaliro gempulidde mumenyako malwaliro ki ewaliyo sagale nyina mukwano gwange omu Mebo Kajumba yafiirwa kitaawe mukama mumumize mirembe omwaka guno omusajja nga munaku bamujja Fort Poto ne bamuleta mu ddwaliro liri awo kumpi awo mu Kololo awo n'amalayo wiikisi 2 omusajja omunaku ne bamusaba miliyoni 160 omulambo ne gumala mu ddwaliro ennaku 10 ekyalo ne kyesolozaamu ab'ekika ne beesolozaamu ab'emikwano ne beesolozaamu kwegamba ng'olabira ddala nti ekintu kino tojja kidrivinga kukiteeka ku Museveni abantu balina Katonda abantu tebagala nsi yaabwe nga ne bwaba tolina ssente ng'oli akulaba nti tolina ssente akikuteekako ebintu ebimu tujja kubikola kati tuli wano tetumanyi bigenda mu maaso mu maka gaffe naye ate oyinza okufa wano okutuuka mu maka ago nga lwe bitatambudde bulungi well ojja kubeera certain extent nga ovunaanyizibwa naye totale bodda mu real sense waliwo abantu bekikwatako abatakoze tebateekeddwa kukola kakati over that poor service delivery nze kuludda olwange olwa gavumenti eyaffe nti supervision tetambudde bulungi ate ng'etaddewo ebintu byonna sente ezigabye naye supervision ku ludda lwayo ebadde somehow somewhere weak mulimu sectors ezimu tukolabe obadde tukyali ku malwali tukolabe ewa administrator general ekiriyo eyo mpuku y'ababbi olabe ekiriyo tukyali ku byamalwaliro gano okuwamba emirambo gy'abantu abakazi bafiira mu ssanya ensonga entufu tebajogera ekisinza okutisa abakyala mu ssanya wane Uganda charging these people exorbitant price whatever fees omukazi nobera ne mukyalawo olubuto lutuuse naye ne mulowooza bwe mujja akakadde temulabawo ne mutateko figitingiramu bano bamulerwa babita bamulerwa ne mufigitinga essaawa eba eweddeyo ne mugamba katuddukeko erubaga katugende erubaga kuba tulina kyakkola ekiddirira ki mukyalo oyo kufa kwegamba abantu bakyalina Katonda nga pasita bwagambye nti waliwo obusirikale obusawo obusomesa buweereza n'ebirayiro bye bakuba tebalina suppose nti bakufuna ssente zino tebalina suppose kwekalakasa lwa misaala naye bw'otuuka mu sectors ezo embeera abantu tebalina Katonda abantu kwegamba simanyi na kumanya naye nga gavumenti kyerina okukola oba kyetakoze supervision kola follow up ku bintu ebimu sente ezimu sectors ezimu abantu otuuka ewantu nga onoonya services okuyamba
oba ku district nga omukozi wa government ajja kutuuka saa 6 ne bagamba naye amaze wiiki nga 3 yafiirwa kankuweyo kano bw'oba oyagala bw'oba okola ku kyapa ky'ettaka surveyor akukuba charge naye alina okuteekako ssente za buli sigini kyegenda okukolako ku kyapa ekyo akirecevinga akitayipinga akisayininga cartographer registrar nani bona buli sigini kya ono wa mitwalo 5 ono wa 10 ono wa mmeka ti ekintu ekyandibadde kikolebwa so quickly ne kiggwa omuntu aba akyanonya sente bangi nnyo bafudde nga tebannajjayo na byapa byabwe ate abazigu ne batandika okubyononya ne bakola ne duplicate ensonga ezo zisobola okugonjoolwa era nsaba bekikwatako mu gavumenti yaffe gye twagala ennyo ya NRM mukole follow-up amalwaliro abantu babakyajinga ne lubeera olunaku okutuuka olunaku olwaleero nga malaria treatment mu ddwaliro erimu nga eri malaria miliyoni 3 malaria treatment miliyoni 3 mu ddwaliro erimu eitali wala kyokka maffe era tukimanyi nti malaria treatment temalawona mutwalo gumu kitundu tebunnalemererwa kubanga ne mu maka gye tuva waliwo ebintu ebitannaba kutambula bulungi naye ezo ensobi zigololwa ezo ensobi zigololwa obukulembeze butandikira mu maka kitange naye ezo ensobi zikola ki zigololwa katukkirize waliwo obunafu wano naye bwetaagwa okugolola wali nga tulina Katonda mu mitima gyaffe nga Yesu Kristo lwazaalibwa olwaleero tufukola nti bino byonna twezza obujja wewakasoka enfune kubaka bw'abatula nga sinagenda mu nsonga esemberayo ddala noti 7 noti 974 5 ye namba eri ku screen yako ojja kubeera ng'oyita togikubako naye weerezaako obuweereza bubaka mwebale kuweereza basebo amanya Sempejja Saamulindwa ekireka pasita wayogedde ekituufu bannaddiini abamu baava dda ku nkola ya Bayibuli beenoonyeza byanfuna mu bagoberezi baabwe beefuula abazimba amalwaliro ne bagatuuma n'amannya g'eddiini waawo beefuula abaweereza kumbe beenoonyeza byabwe naye Katonda alaba bye bakola byonna beenenye nja kubasaba baweereza obubaka omuteereko erinnya lyo ne gy'osinzidde okusobola okubeera nga identity tugitegeera musajja wa Katonda webale tuweereza twagala kumanya olunaku olutuufu lwe yazaalibwako. Okay, thanks for the show. We're be live. Honestly, twali tusigaza few basumba like Sheikh Muzata, Pastor Male and some abatafudde ku bitiibwa byabwe wabula ne boogera ebiruma abantu ba bulijjo. Pastor mwagala nnyo nze Joseph Kawempe Kate Farao. Okay, aba Kate Farao balikubeera nga mulaba balamusiza nnyo amanya nze kyaze Jamiru ntuusa okusima kwange eri Musumba Male ebbanga lyemuwuliriza musajja wanjawulo nnyo wabula musabira Katonda mukole ki musiramule. Okitoyinza kwagala nsi yo nga poliisi ekwata piki ate nebabulako. Okay, oza gwe oli muvuzi wa piki bakutte yo baza ku poliisi babuzeeko mwebale tuweereza musumba mukama kuwa omukisa ku lw'ebigambo ebyo nze yiga. Okay, Pastor Male taata tuyambe okyale ku TV ez'enjawulo baka obwababbi mu ggwanga lino babwetaaga nze wiiba okuva mu nvuye Kingdom. Pastor Male, okay, you sent another message but buli week tumuwa wano gundi ndowooza badde tonja nkigoya. Mugabe Dennis Lungujja mwebale owekitiibwa Bike Bukenya mwebalire nnyo ddala ensonga. Okay, amalwaliro malwadde nnyo okusinga abalwadde. Wow, the hospitals are too sick or are wounding more than actually the sickly. Ne government tekoze kimala bookya ddagala buli lukya ng'ate ne mu ddwaliro teririiyo. Mukama atusaasire. National Unity Platform 221 mu Namasaka Lutaya Jime Nakulabi. Okay, namba eno temugikubako tojja kuyitamu nja kusoma busomi bubaka. Hey, thanks for the program. I'm Shafiq from Balala Mukono. Naye who bewitched people? Sagalo Vole sebo. Pastor, thanks for the truth. May God bless you. Tompereza linnya lyo weebale kuweereza nze Edi Kigozi enansana naye ekizibu kya Uganda kiri kimu ye President Museveni. Oh, okay.
ekyennyanja ekifa kutandikira ku mutwe. Uganda yaffe efudde kuva ku mutwe. Fred Munyonyo. Okay. Hassan Katumba Kapapali from Kazo. Pastor Maili only pastor gwempuliriza mwagala nnyo alemera ku nsonga obubbi buva ku bukulembeze. Those are just text messages. Ngendeko ku Facebook briefly. Wow. Okay. Ojja kuita ku mkutu gwa Delta TV Uganda. Okay. Joseph Mwidu, you personally I can authoritatively replace Sheikh Muzata with Pastor Male. Mugerwa wa Bobi. Okay. Namudu Juli Katonda ali wano. Okay. No sauza buli ya 5 kuva kule 19 kwetuli. James Sebuma, Elder, you are really very right. God bless you and you live longer, watching from Ireland. All right. Okay, waka buchali bwitirivu nnyo. Okay, nija kwasaba ku nsonga nga tunagenda ku nsonga ya Dr. Cyprian Kizitoranga mu bufunze. No, so okujigenda ku bufunze mu dakika ntono nnyo Musumba. Ndoza mukadde munno ateranga munadini ndoza tanakuliza bulungi. Ekyokwongeza yakalu oza kyeketedde mu kaseera akatuufu oba kakyamu. Oba naawe amatugo tegawulira. Simanyi oba bwe mbanjogera bikuyita ku mutwe. Nja kuvuma naawe. Twali wano ku show wano wennyini. Ne ŋŋamba mu kiseera kino tetwetaaga kalulu. Nawa reasons esooka tukyali mu COVID. Emirimu gifudde. Akalulu kagenda kutaataaganya abantu bave mu kukola. Ekyokubiri bagenda kukwata sente bazize mu kalulu. Sente zo bandibadde bazikwata ne baziteeka mu key sectors tusobole okurevamping economy. Wakiri balabe engeri gye badabululamu abasuubuzi abalimi n'abalala. Ssaabasumba agamba kongezebwa ati singa 3. Ne ŋŋamba nti tetwetaaga kalulu mu kiseera kino. Twetaaga tuzimbe infrastructure yaffe esobola otuleetera sente. Banadini basirika bejje bwe bagamba nti balangiridde akalulu nabo ne bagamba naffe tulangiridde debates. Era tugenda kutegeka debates. Omanyi wamala sebo Bukenya sebo omanyi sente eziri mu debates. Omanyi abagabi b'obuyambi abateeka sente mu debates. Omanyi nti European Union, World Bank, IMF, USAID, Bungereza amawanga mangi kateeka sente mu debates. Kululi gateekamu banadini ne bayola omudidi. Kati kuluno bagenza okulaba nga abeesimbyewo ababiri ate nga be ba key players mu kalulu kano. Asooka President Yoweri Kaguta Museveni, owookubiri presidential candidate Robert Kyagulanyi. Ng'abantu bano ababiri tosobola batuuza wamu, buli omu tajja kukkiriza munne. Ekisooka omu ayita munne gangster muyaga, owookubiri ayita munne dictator criminal. Tosobola batuuza wamu. Ekitegeeza debate tesobola kubeerawo. Bagezezaako okulaba oba bano abamatiza ne birema. Ko ba donors tetujja bawa sente kuba eyo debate tetugisuubira kubeera successful. Tejja kubaawo. Tetusobola kutegeka debate nga one of the key players tajja kubeeramu oba both. Musumba. Kaakati bannaddiini bagenza okulaba ng'abagabi b'obuyambi baganya okuteeka sente mu debate. Ne bagamba tuziyodde tutya. Zitusuba tetwagala kusubwa. Singa tusaba bongereyo naffe tubeere relevant kubanga bwe baba tebategese debates kitegeeza bannaddiini are totally irrelevant in this election. Debates zibadde zibayimirizaawo. Hey, omanye ekyaliwo ku luli nabo baavaayo ne bazimba naffe tubadde part of it. Nzijukira mukulu wange Dr. Serwadda, nzijukira Bishop Baani, bonanga baga naffe tukoze bawererebwa prominence. Kakati nga tewali debate tebalina contribution ne bagenda kola. So summing up, one, olwokubanga bali irrelevant, tebagadde kubeera irrelevant, kyovola babagamba kwongezebweyo. Ekyokubiri, olwokubanga sente omudidi gw'ensimbi gwe babadde basuubira guganya okujja, bagamba singa bongezayo at least ne tutegeka tujja guli oguwera. Jukira nti Interreligious Council buli election babadde bakola ku kyetuyita sensitization nti basomesa abantu era nga sente bazibadde. Ensonga zavudde mu UGCC, the Uganda Joint Christian whatever. UGCC ye yasookawo ne bakola eno ennene, era UGCC kati
naye eri wansi w'eri interreligious council n'olwekyo byonna mbitegeera kati kiri bwe kiti ti olw'okuba babamye ssente teziriiwo kati basaba nti olaba batuuka okugamba nti balumwa nti covid yatta abantu singa baagambye nti olwa covid ono ayitiridde n'akalulu nga katambuza covid naffe tusazeewo tususpeninge okugulawo amasinzizo tetujja kuddamu kugulawo masinzizo n'akalulu nako kwongezebweyo nanditegedde nti balumirwa abantu naye kati balumwa ku misinga nsimbi abavoola Ssaabasumba ku mikutu egya social media eri yabadde ndowooza ekiteeso oboogerako Musumba bamuvudde batya ebigambo bitivunye lindako bavoola omusajja wa Katonda kati kansoke omuntu yenna tugamba bwe tuti bw'akola ekintu kyonna bw'ayogera ekintu kyonna ekiri inconsistent ekikontana ne status ye bw'ayogerwako baba tebavudde kubanga alina ekitiibwa mwe bamulabira where they nga ŋŋamba nti akalulu tekateekwa kubeerawo naawo tugira tuwongerayo kati bagambye simanyi bongezeeyo president bakyuse ssemateeka president agira yeeyongerayo but they should have raised that early on nga tetunatandika na campaign naye kati ebulayo just weeks meka satu katuve mu kintu tukimala omulundi gumu Musumba lwakwanira bidde ekyo ozokyogera Archbishop engeri gye yakyusa ebbaasi yakyusa ebbaasi y'omuntu y'omo kati omuntu otuuka ng'ebigambo omuntu ali inconsistent with his status or profession of faith otuuka ng'awaana bwayogera aba sikyategeera relevansi ye essaawa eno amazima nkyebuuza oba ebyabadde mu kiwandiiko banne bibadde bateesaako byennyini alindako twali ku Paul twateesa kirala ne kati we yabadde era twateesa kirala ne tugenda wali mu Hotel Africana tusuubira Archbishop Cyprian Kizito Lwanga okusoma ekiwandiiko ekicriticizinga President Yoweri Kaguta Museveni eyalayira nti aleese enkyukakyuka sinzeggu temundu tekyaddayo era mwali musemberera kalulu gwali 2009 yes. nga kalulu ka 2011 kakati awo tuli mu Paul twogera ku mirembe nituleta ekiteeso kubanga jjukira we wali Kayunga bakuba batya balemesa batya kabaka tuteesa ekiteeso nze nali contributor ku biteeso era ku kukibaga ne tuteesa one byetwasalawo president mucastigating olw'okugamba nti yalwanirira okuleeta emirembe ate y'omu yakozesa emmundu okuziyiza abalala ekyokubiri tumugambe nti talina mirembe gye yaleeta kaakati bwe tuuka mu Paul yajjayo ekiwandiiko nga kiwaana President Yoweri Kaguta Museveni kimwebaza olw'okuleeta emirembe n'emmundu ezaavuga ekayunga tekyazoogerako awe nagira ensonga ya Ssaabasumba we neewunyiza nze nja kwawukana naye bw'abanga nange njawukana naye mu ekyo kubanga first of all in real sense sente zisaasaaniddwa bamaze okusaasaanya tumaze okutambula ku kyandibadde nze kye nandibadde ŋŋamba nti yandibadde agamba kubanga kati bacandidates webali electoral commission weeri abalonzi webali sectors zonna ziri at place nze nandibadde ŋŋamba nti kyeyandibadde asaba yandibadde agamba nti olw'embeera eriwo okulonda kubeereyo next week yandibadde oba alaba weeks zino esatu nyingi yandibadde agamba nti next week ekintu bakole ki olw'ensonga nti oba nawaaba ya covid nti abantu babafa oba biringa bye bitune okugamba nti ate wano tutuuse ate tukole ki twongereyo nalabye nga tekibalansinga bulungi era mukuwumbawumba ennyo njozaayoza bannayuganda bonna okutuuka ku lunaku olwaleero ate nga era nsabira buli omu yenna gyali ennaku z'omwezi 14 bannange mulonde Yoweri Kaguta Museveni weewaawo tetujja kubeera nga tusuka wana obubaka bwinzisisibula unasibula tata museke nawe sibula bannange nga mmaliriza mbagamba bwenti kikulu nnyo buli omu obulamu bwo obwetaaga covid waali tuleme muzanyiramu ekyokubiri bannaddiini change your stance mulaze obunnanfuusi bungi nnyo kyova olaba nti abantu bangi nnyo babadduse mukaaba muwoggana nti ebikolobero bingi naye kivudde ku mmwe buli alina obuyinza yenna tobukozesa bubi ekirala bannayuganda mbakubiriza teweerimidde kakirambegeraako weekolere
teri ajja kuwa nga teweekoleredde nze ndi mulunzi era ndi mulimi. Bw'oba oyagala enkoko broilers ento oba eziri brooded, oba oyagala loko ennansi, oba oyagala broilers, oba olina amajigo ng'oyagala tugakwalulize, jangu ekawempe wali ku poliisi kasita obuze wa pasita male kaboda kakuleeterawo siringi 10 viramu ku poliisi. Essimu zange ziri 2 ku speed 07724 479 386 07724 479 386 ne 0702 19 kaga mutano 0702 19 kaga mutano. Omwaka tugumalako tebakumatiza nti otwale sente osige ofune emikisa mwaka omupya. Kululi mwasiga mu 2019 mulabye babali nga lwa balaza mbebazanya ate n'ennyongera okubaagaliza Ssekukkulu ennungi wanennaku zijjudde emirembe n'essanyu naye mugere maaso nga mujjukira nti lwaleero si lwe lusembayo omwaka tegukoma oba ebikujjuko tebinnakoma nti olwaleero osanyuke okola otya obulamu bwo kikulu nnyo olina okubeera nga okiteeka mu mind nti ddala kituufu Uganda ekyaliwo ate era namwe abagenda mu kalulu zikiza mwine eddemira mugende mulonde naye ate emirembe gyegisinga atakumira mpeera bankumire nkoze ne Daniel Kizito ku kamera saako ne mugana nga Shafik mu control room mwenna abatuwagidde okuva gye twatandika program nga nnaku z'omwezi zaali 2 ndowooza mwezi gwa January kutuukya ddala nate tubuze program zokka okumalako omwaka the final 20 zijja kubeera nzijja olw'ebbalaza saako n'olwokubiri. Kayimba kana akasembayo mu Uganda nge Padman yakafulumya okusabira Uganda atakumira mpeera bankumire magaliza mirembe.